Yaliko munnamagye munnabyabufuzi eri yavuganyako ku bwa pulezidenti bwa wano emirundi egiwerako. Retired Dr. Kizza Besigye Kifeefe yakwatibwa okuva mu ggwanga erya Kenya. Ekintu ekyaviirako baloya ab'enjawulo abaali bakulembeddwamu eyaliko omubaka wa palamenti era minisita w'ensonga za ssemateeka mu ggwanga erya Kenya, Martha Wangari Karua, okukulemberamu ekibinja kya bannamateeka okuva mu ggwanga eryo nga beegasse n'aba wano okugulako gavumenti ya wano omusango ogw'okukwatira Besigye mu ggwanga eritali lirye. Wabula Martha Wangari Karua bwe yatuuka wano ekyamwamulako enviiri ku mutwe kwe kummibwa ebbaluwa emukkiriza okukola emirimu gye egy'ebyamateeka mu ggwanga Uganda. Kakati kino kyekyaviirako munnamateeka munne era omuloodi w'ekibuga Kampala Salongo Erias Lukwago naye okukulembera mu ttiimu y'abalooya nga bawakanya ekya Martha Karua okummibwa ebbaluwa. Wabula Bukyalubanga Lwamindi omuloodi w'ekibuga Salongo Erias Lukwago okuva mu kibiina kye kyavaamu ekya People's Freedom Front PFF avuddeyo n'ategeeza nga kyaddaaki Martha Karua amaze n'aweebwa ebbaluwa emukkiriza okukolera emirimu gye gy'amateeka wano mu ggwanga. Law Council road broker gye yali etaddewo emisanvu egiggyeewo kati ate katugende ku feeza eddako. Kubanga tumanyi tekinnaggwa. Wabula Lukwago wano wasinzidde n'ategeeza nga wandibawo akatego akayinza okuleetebwa omukulembeze w'eggwanga awamu n'essiga eddamuze. Era mu ngeri y'emu ne Supreme Court nevaayo n'ekiragiro ekyagambye nti ebya General Court Martial ebyo byeyo bwe bakutwala mu General Court Martial ne bakuwozesa ne gukusingira eyo tojjanga kujulira mu General Court mu court zino eza bulijjo. Twagala obategeeza nti wetumaliddeko omwaka nga mwami Yoweri Kaguta mu 7 amaliridde ne sekumalirira yenna okozesa General Court Martial okutta Besigye. Ono agamba mu ggwanga kati mulimu ensonga enkulu ennyo ez'okukwatako. Gamba ng'ensimbi ezizibbibwa buli lukya nga n'ekyasembyeyo kwe kulumba banka enkulu eya wano ne banyagayo ensimbi eziri mu buwumbi. Kya biliyoni 6 okuva mu Bank of Uganda mu kaseera mpawo wekaaga mu butikitiki ne zitamanyikako matwale n'okutuusa kati wali yali akwatiddwa nti abuzibuzizwa n'okunnyonnyola wajje zaalaga naani avunaanyizibwako ne Museveni okusirika. Kikulaga wawe tutuuse n'obubbi mu Uganda kuba Bank of Uganda lyeggwanika oba kyekittavu kya Uganda ekisinga okubeera ekyawaggulu buli omu nga kyamanyi. Nabyokka twagala ne civil society, twagala ne ba religious leaders ne baani ffenna abaagala okutaasa eggwanga lyaffe okulijja mankatabbu weriri mu matigga gye lyolekedde tukwataganire wamu tuluka akajegere. Lukwago ategeezezza ng'olunaku olw'enkya Martha Wangari Karua wagenda okulembera ttiimu y'abalooya okuva mu bitundu by'ensi eby'enjawulo okulaba nga Dr. Kizza Besigye ateebwa. Nze Martin Bosakali Esubula ku lwa Dream TV Amakungunte.